nga bwe gutera okuba ng'ennaku enkulu zisembedde era ne ku mulundi guno tewali njawulo anti ebisale by'entambula naddala ku ngendo empanvu byatandise dda okwongezebwa. Ssentebe w'ekibiina omwegattira abayina obwannannyini ku zi bbaasi mu ggwanga David Bahati annyonnyodde WBS TV nti kino kiri bwe kito olw'omuwendo gw'abantu ogweyongera buli lukya nga bagenda mu byalo okuli ennaku enkulu. Bbaasi zennyini ekiseera kino kigenda okutuuka ng'amabanja geetuumye gwenga nannyini bbaasi agakuliko ate gwolina okukavalinga ate obeezeewo omulimu mu kiseera kiri nga kampuni tekola nga teyingiza nnyo. Jjukira abantu bano abakusanga mu December balina okusanga ng'okyatambula ng'okyaliwo. So kakati okubeezaawo omulimu gwo nga gutambula kano kwe kaseera ke tukozesa okusobola okuba nga tuzazaawo koko ku ssente eziba zeetaagibwa mu banka agatuwola bbaasi zino. Ono agattako nti emiwendo gikyagenda gyeyongera ng'ennaku enkulu bwe zeeyongera okusembera. So tuli benkanya nnyo mu nnaku zino zonna tukolera mu loosi. Bw'oteeberezaamu bbaasi yali etwalira abantu 1,200 mu 2,000 ng'amafuta gali ku 1,500 naye nga tubadde nga tubatwalirako ezo essente ng'amafuta gali ku 3,600. Amazima gennyini kitegeeza nti amafuta geeyongera emirundi 2 geekubisaamu emirundi 2 naye nga tifano transport tetukubisangamuko wadde n'okwongeramu akantu konna. So n'olwekyo kana akaseera akasente akeeyongeramuko kakusobola kugattawo amalibu gali gonna agajja gabeerawo mu nnaku zino endala mu myezi gino emirala gyonna. Kyokka yo kampuni ya YY etegeezezza nti newankubadde ng'abantu beeyongera okgenda mu kyalo mu nnaku enkulu tebagenda kwongeza muntu yenna ng'engeri y'okubaddiza ng'akasiimo okubeebaza okukolagana nabo okuviira ddala ku ntandikwa y'omwaka guno. Kiringa Ebiseera nga bino ababbi batera okutirimbula abantu ne babatwalako ebintu byabwe. Kyokka Bahati agumiza bannayuganda nga bwe bamaze dda okwogera ne poliisi okusobola okunyweza ebyokwerinda mu zi bbaasi naddala ku ngendo ez'ewala. Kiseera kino bwe kigenda okutuuka enkiiko zituula ez'ebyokwerinda ebimu ffe bannannyini bbaasi bannannyini paaka ezo ne poliisi kugamba okukuba omulanga n'okujjukiza abantu kino ekiseera kyakazigiziga omujjuzo mungi mu paaka n'olwekyo ebyokwenda bino okweyongerako. N'ekirala ntera okukulabula abantu baffe nti tokkiriza muntu kumala gakutwala nga tomaze kwetegereza omugugu gwagutwalawa.